the camp and go. Ekimu ku bintu abooluganda ekindeetera okutya kye kigambo ekikwatagana n'okwetooloola. Buli tutandika okwetooloola mu kifo kimu, we lose vision. We don't have what? Vision. Tetulengera, tetuloota, tetulengera mu maaso. Tusigala tukola tutya abooluganda? Kwetooloola. Bw'osoma ku musajja ayitibwa Loti, yayina abakoddomi be, bwe muba musoma bulungi, bakoddomi be beetooloola luddawa? Mu Sodoma ne Gomora. Omuliro gutenta, naye nga bakoddomi be baagaana okufuluma Sodoma. Era bigenda okuggwa nga bakoddomi be of course ne bawala ba Lutti bonna bagize batya? Bafudde. Dawudi yeetooloolera eri ku top ku kalina waggulu, tavaayo. Alengera ani? Basheba. Anaaba naye ali wali eri tava ku lusuki, ebyavamu mugira mutya? Mubimanyi. Yusufu yagaana okwetooloola ne muka Potifa. Ye yakola atya abooluganda? Mbiro. Teweetooloola na kibi, teweetooloola na muze. Mwaka gumu, ebiri, esatu, ena, 10 with the same. We cannot tugamba it's time to break that camp and move on. Ananiya ne Safira bambi tebaafuna mukisa, beetooloola n'ekibi eky'obulimba, bo ne bafiirawo. Naye ng'ate Dawudi ye yafuna omukisa ne yeenenya. Yusufu yagaana n'agamba sijja kikola. Let me tell you, my brothers and sisters, the danger of not having enough. Omuwala omu ayitibwa Christina eri mu nsi ya Brazil. Yafuluma n'agamba maama we, I want to explore life. Njagala kufuluma ngende. N'afuluma n'agenda mu kibuga. The heart of the mother was broken. Now I can no longer talk to my daughter. I cannot see her. And I know the heart of my daughter is so soft on lifestyle. Bw'atyo n'atandika okubeera mu kibuga. Ekibuga ekyo n'abeeramu okumala ebbanga ddene. The mother was concerned and said, my daughter has stayed too long. And worst of all, I do not know where she is. Okutuusa maama ono n'asalawo akwate bbaasi agenda mu gubuga ogunene anoonye muwala we, naye kaakati utandikira luddawa? Bwe bagamba nti omwana we yabulidde mu Boston, bino mugendera ne ku gundi, zino simanyi gundi, GPS, utandikira luddawa? But the mother was concerned. Era kye yasemba okukola n'ayingira studio ne yeekubya ebifaananyi ebiyitirivu obungi. N'ayingira ekibuga ekyo ekikulu mu Brazil. N'amanya nti omwana wange lifestyle gy'alimu, ndaga nti ebifo ebisanyukirwamu ga hoteri aganene ennyo gagadde ago omwana wange mwabeera. Kyava akwata mu bifo ebinene ebyo, yatuukanga ku notice board n'atimbawo ekifaananyi kye ye nga maama n'akirekawo. Bwe yamala n'agenda ne mu kifo ekirala n'amala ennaku nnyingi nga yeetoolola ekibuga, n'oluvannyuma n'obusente ne bumuggwako, n'alinnya bbaasi n'addayo. My daughter has stayed too long in that lifestyle. Oyinza okuba oyina omwana ng'ayina embeera efaanana bw'etyo,
nga muli owulira omutima gwo, your heart is pained for him or for her. Ayitawo ekiseera, Christina, one morning, when her body was tired, she's tired with life. They have deceived her enough. Abakirira Madara in one of those hotels. Nakirira, natunulira ku notes board. And she saw a familiar photo, a familiar face. Bwatuuka kumpi, nalaba nga yennyini. Kyava akwata akafaananyi. N'akatunulira. N'akanywegera. Naye mabega w'ekifaananyi waliyo ebigambo bino ebiva wa maama. I don't care how long it has taken you. I don't care what you have become. It's time to come home. Njala mbabulira buluganda. Ekyo kye kisinga obukulu wiiki eno kye njagala tutambulireko. It's time to come home. It doesn't matter how long you've stayed without the Lord. God is looking for a child to come home and say, I have lingered in this sin so much, I want to go home. Mukama waffe atwetaaga buluganda. Ku kkanisa emu kanjiyite Bererika, walingawo street mu kkoona muli nga bamalaaya awo we babeera. Abakyala abo nga babamanyi bulungi, naye waliyo omu omukyala omu bamuyitanga Frida ng'amanyiddwa bulungi. Lumu baba bali awo mu church nga bwe tuli wano. They saw that lady enter the church. Brasse, you know the way they dress. Nga n'akakondo k'omanyaako, nga n'engeri gye yeetimbye yenna. Everybody n'amutunuulira ng'amumanyi. Pastor baali ku kituuti wali aboolera bagenda okulaba omukyala n'akoona kakondo ye n'ajja mu maaso. You should have been in this room because there was silence and total silence. And Frida stood to speak. Most of you know who I am and what I do. But I wanted to tell you today, I'm tired of being who I am. I have lingered long on the street. Today I have come. Amaziga gali mu kkanisa baba bakyakaaba n'agamba nti olwaleero njagala kubatizibwa. My brothers and sisters, I want to tell you one thing. Mukama waffe atwetaaga. Wiiki eno aga nti muludde nnyo ku lusozi. You are becoming familiar with the surroundings. Let me tell you, my brothers and sisters, you can become familiar with the church. Somero lya Sabiti kino kye kiddako luno oluyimba wano tufukamira n'omanyiire kanisa. But nosigala nga toyina change mu bulamu obwo. Kiyinza okufuuka kye kimu n'awakaawo famire yo. N'omanyiira omukyala, n'omanyiira omwami. God is saying it's time to move on. May God bless you. May we understand the Lord who is calling us. We have lingered a lot on the mountain. It's time to begin. May God bless you. Abooluganda n'obubaka obulungi bwe butyo nga buli mu matu gaffe,
katukomekereze okusinza kwaffe eggulo lya leero n'oluyimba oluli ku nnamba eya 22 olugamba nti tompitako omulokozi. Church hymnal CH 559. We are going to close our church service for today by singing hymn number Church hymnal 559. Muluganda. In Luganda, it's hymn 22. Be blessed. Tompitako muloko zinkwe gaelela nga oita abalala nange ompite Yesu, Yesu Yesu sabo polire ngabo ita abalala nange ompite. Nga tunagenda ku kitundu ekiddako mbadde njagala bw'oba oyina embeera mw'olowooza nti wandyagadde ogiweyo wa Mukama. And you're saying, Lord, I have a situation that I want to surrender to you. Kubanga ndowooza ndudde nnyo mu mbeera eyo. Ng'oyagala tugiwonge mu ngeri y'enjawulo. Nga tuyimba ekitundu ekyokubiri. Nja kuyita ojje mu maaso. Tuweeyo okwewonga okutali kwa bulijjo. Kubanga Buluganda eriyo ebintu bye tutwala mpola mpola ne tubitwala ng'ebintu ebitaliiyo. And we brush them off. Naye nga te Mukama ayagala consistency mu bintu bye tukola. Olunyiri olwokubiri. Could be one of those who would like in a special way to dedicate a certain situation in your life, and you want God to take care of you in a special way, give you strength in a special way. Would like to invite you to come up front so that we may dedicate it to the Lord. Okay? The third stanza.
Kitaffe, tujja gy'oli kubanga oli mwesigwa. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Watuyita buli omu okuva mu nsi ye, mu kyalo kye, n'otukuŋŋaanya okubeera omuntu omu mu kifo kino mwe tuli olwaleero. Abaddu bo n'abazaana abo abali mu maaso wano, buli omu alina ensonga ye, nga tusembedde mu maaso, nga tusaba otusisinkane mu ngeri y'enjawulo. Abazaana bo bawe bye beetaaga mu bulamu bw'ensi muno, naye ekisinga byonna bakyalire buli omu, obawe amaanyi ag'enjawulo ag'Omwoyo Omutukuvu. Bawe amaanyi agaŋŋanga omulabe Sitaani, gabawe amaanyi agafaanana nga ga Yusufu ng'alwanyisa ebikemo. Bawe amaanyi agankanira ddala nga ga Pawulo okuva mu mbeera ewakanya naye okwegatta ku kisibo kya Katonda. Bawe amaanyi ag'okusaba Yesu Kristo nga bwe yasabanga. Ekkanisa yo Mukama, okusaba tekukyatambula nga bwe kubadde mu maka gaffe ne mu kusinza. Bawe amaanyi Mukama agakoowoola erinnya lyo. Bawe amaanyi agakwesiga. Bawe amaanyi agabagabana ku byabwe mu mikisa gy'obawadde. Bawe amaanyi agalwanyisa omulabe yenna. Bawe amaanyi agabeera n'okukkiriza okusinga byonna oguyinza okukankanya n'ekitundu mwe bali. Ekkanisa eno yonna buli omu waayimiridde alina kyaleeta mu maaso go. Kyenva nkusaba yi Katonda bakyalire buli omu. Olwaleero twazze wano kuŋŋaana ne bannaffe be twayise. Nsaba Mukama buli omu ku ffe omuwe omukisa. Tuwe omukisa ogw'okukyuka. Tuwe omukisa ogw'okwagala ekigambo kyo. Tuwe omukisa ogw'okweteekateeka. Abantu bangi Mukama bava mu bulamu bw'ensi eno nga tebeeteeseteese. Tusabira abalwadde baffe abatasobodde kujja, abalwadde abalina endwadde z'omwoyo n'ez'omubiri. Mukama tubaleeta gy'oli. Tuleeta amaka gaffe ayi Katonda. Sitaani akoze kyonna okulaba nga twetoololera ku nsozi ez'obukyayi, ez'obutamanya, ezenge n'ebifaanana bwe bityo. Tuyimiridde mu maaso go tukusaba ayi Katonda, ka wansi olwaleero otukyalire mu ngeri y'enjawulo. Twagala okuva nayi Mukama ng'amaka gaffe ogakyalidde. Buli omu ayinza obutaba n'ensonga Mukama okuyimirira wano okujjoogera, naye gwe amanyi emitima gyaffe. Nkwegayirira nti Mukama mu ssaawa eno tukyalire buli omu. Tusabira abantu baffe abanafuye n'okujja okusinza tebakyasinza, n'ensi ebatwalidde ddala. Tukwegayirira ayi Katonda tetubasalira musango, naye Mukama mu wiiki eno zuukusa abantu bo. Ekibiina kino kyonna Mukama tukwetaaga. Tukusaba ayi Katonda buli omu akutegeere mu ngeri ye era omukyalire nga bw'oyagadde. Tusabira Mukama abo abayina ebizibu eby'enjawulo. Abamu bamaze emyaka 10, 20 beetoolola mu kifo kimu, tebafuna na bipapula bibazza yeeka. Tukwegayirira ayi Katonda abantu abo kyalira situation zaabwe, embeera zaabwe babeere ab'enjawulo. Tusabira abaana baffe abali mu ggwanga muno, n'abamu emize gya wano gye baakwata baasalawo ne baba nga tebakyasobola kusinza naffe. Mukama wali ekikulema nga tekiriiwo. Tukwegayirira ayi Katonda mu wiiki eno gye tutandise abaana abo balondoole buli omu waali. Tusabira abo abaweereddwa link okubeera nga balaba
n'okuwuliriza kabafune obudde nga bubwo bakussemu ekitiibwa n'ekkanisa eno yonna tubeere ekibiina ekyebuuza nti naye wano tukolawo ki? Lwaki kiki kye tukola mu muze guno naguli? Mukama tukwegayirira jangu otukyalire buli omu mu ngeri y'enjawulo. Tusaba bino byonna nga tukwegayirira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu ffenna tuddemu amiina. Yesu sabo mpulire abagenyi baffe abalungi, nyongera okubaanirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. N'abooluganda mwenna mbalamusizaako mu Mukama waffe. Twebaza omusumba waffe olw'obubaka bw'atutuusizzaako. Omusumba atandika butandisi, mulina omukisa abawulidde obubaka buno obuggulawo, naye tubakubiriza nti okuyita mu wiiki yonna omusumba mumuwulirize, kubanga waliwo ebigambo Mukama bye yamutumye okwogera gye tuli. Zoom link twamaze dde okugisharingako na mikwano gyaffe, naye kansabe okuyita mu wiiki mikwano gyaffe tubajjukize basobole okubeerako buli kawungeezi. Omusumba agenda kuba ayogera gye tuli buli kawungeezi okutandika n'olunaku lw'enkya ku Sande ekiro ku ssaawa 2 paka ssaawa 3:30. Omusumba tujja kuba naye. Omusumba agenda kuba nga ayanukula ebibuuzo. Wajja kubaawo akaseera ak'okwanukula ebibuuzo. Oyinza okuba olina ekibuuzo mu byayigiriza oba mu byayogeddeko, ajja kubaddamu ebibuuzo ebyo buli lunaku. Ate tubasaba sabbiiti ejja mukomewo, kubanga agenda kuba afundikira obubaka bwe bwonna. Tubasaba mubeerewo ne sabbiiti ejja. Egenda kuba yanjawulo, ebyokulya weebiri, ekyemisana weekiri, tujja kusibira ddala wano ffenna. Ate tujja kuba n'ennyimba mu kiseera eky'olweggulo, tujja kuba ne puroguramu ennungi okusobola okufundikira bulungi wiiki yaffe eno ey'enjawulo. Bannaffe abali ku Zoom tubasaba mwongere okuyita mikwano gyammwe basobole okubeera nga babeerawo okuyita mu wiiki yonna. Essaawa ziri 2 zennyini paka ssaawa 3:30 puroguramu ejja kuba etandise. Tugenda kufuna ekyemisana, abagenyi baffe nga bwe babategeeza ekyemisana weekiri. Mutuweemu eddakiika 2 zokka oba 3 tuteekewo emmeeza zaffe tufune ekyemisana. Temugenda enjala. Bangambye nti oyinza okuba olina ekibuuzo kyonna ku kkanisa eno ey'Abadventi oba ku Bayibuli. Ebibuuzo byonna, buli kibuuzo ky'olina omusumba ajja kukyanukula. Kakibeere nga kifaanana kitya, Omwoyo Omutukuvu ajja mmulungamya, ajja kukyanukula. Abagenyi baffe muteeketeeke ebibuuzo ate mubeerewo mu by'okuyiga. Naffe ba church members ffenna tubeerewo
Mukama abawa omukisa. Ngenda kuwaayo essaala olw'ekyemisana. Ngenda kuwaayo ekisaala olw'ekyemisana. Abazuumu mwebale kubeerawo. Katulabagane enkya ekiro. Naye olwaleero waliyo okusinziira ekiro ku Zoom eno yennyini. Ku ssaawa zijja kuba 3 ez'ekiro. Naye enkya n'okuyita mu wiiki yonna tugenda kubeerako. Katwebaze olw'ebyokulya. Katwebaze. We are praying for the food, for the lunch. Kitaffe ayinza byonna Mukama tukwebaza olw'ekyokulya eky'omwoyo ky'otuwadde. Ebigambo ebyo Mukama tusaba omulabe Sitaani aleme kubibba mu bwongo bwaffe. Tubitwale nga bikulu era tubirowoozeeko, si mu wiiki eno yokka wabula ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Nga tugenda okulya ekyemisana ekyategekeddwa, tusaba Mukama okiwa omukisa, abakitegese obawa omukisa, ate naffe otuwa omukisa nga tukirya, kituwa amaanyi okukola by'oyagala byonna, ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Katubuuzaganyeeko nga bateeseteese ekyemisana bwe bajjula tukirye. Like our Domino's and her money sent with cash pickup. Why settle for less when you can go big with Vigo Live? Download it and start now. Pew pew.
We pray for blessings. We pray for peace. Come forth for families. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear it spoken word. Yeah, love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your needs?